President w'eggwanga yalinyisiza abapoliisi abamu mu kitongole kya poliisi era nga be bano wammanga tuyina Senior Commissioner of Police Apora James alinyisibwa ku ddaala lya Assistant Inspector General of Police era nga Senior Commissioner Apora James ye Director wa Logistics and Engineering ne Senior Commissioner of Police Nwabine Lawrence alinyisibwa n'ateekebwa ku ddaala lya Assistant Inspector General of Police era nga ye Director wa Traffic ne Road Safety. Then Senior Commissioner of Police Obona Joseph alinyisiddwa n'ateekebwa ku ddaala lya Assistant Inspector General of Police era nga ye Director wa Interpol and International Relations. Then Senior Commissioner of Police Tanui Stephen alinyisibwa naye n'ateekebwa ku ddaala lya Assistant Inspector General of Police era nga wetwogerera ye Director wa Fire and Rescue Services. Then Senior Commissioner of Police Musana John Geoffrey alinyisibwa n'ateekebwa ku ddaala lya Assistant Inspector General of Police era nga ye amyuka AIGP Apora James mu Directorate ya Logistics and Engineering era ye Deputy Director wa Logistics and Engineering era Uganda Police Force eyagala okuyozayoza aba officers baayo ku appointments zino ne promotions.